Infomedia yafetu kusensonga Banyaba wala amannyo oluusi ge mutugegena gatuluma omuntu n'omuyisaako amannyo ku ngulu bwoli omuntu oteekeddwa okumuyisaako olulimi olwo n'olukwata bw'oba oli omanyi tugamba nnyo bwe mubeera mu kikolwa eky'omukwano leka kwasaamirira nakubeera omukola bya kisiru eno nsonga eri serious. Take it very serious. Genda nga weemoola mpola bw'oti mu slow motion. Bw'omala okwemola mu slow motion omusajja omuyiseeko olulimi waggulu olukkirize wansi. Bw'omala okulukkiriza wansi omugambe mukwano maliraako mu kamwa. Bw'amala okumalirako mu kamwa mugambe sweetheart it tastes like porridge. Kankubulire before. Omusajja n'omusanga ttayi agitadde wali ali muli eryo. Wali okikozeeko? Gumwe ebiri ena. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Ndigezza nawo omutina ndopa ku poliisi awe nansana nga kisusse ne mugali ndo ddagala lya habo naffe tuyiiya buyiiya gwe lwaki tewalekerawo ng'olaba ogejja nnyo sajja naye yambulira baatugamba nti 90% eddagala terikola waliwo eri anti kati n'abantu ne mulaga aliko eggwanika ate nga bamuzimba kuwonya waliwo we batwala leeta sebo kaakati tutambuliddewa tutandikirawo wennyini naye ate nja kutandika emboozi zange nti ate bikkako teri kubikkako nze njagala kojja abeere kojja sebo ndi Saalongo basi nkimanyi bulungi sebo nze ndi Saalongo okay kati agaye nti ne mulaga aliko eggwanika ne mulaga aliko eggwanika ale bamuzimba kuwonya kagali waliwo bojja okusanga nga ye bulwadde bugaanyi naye kiva ku kyabasajja okubanga balina gundi entono abasajja ekibaviirako ekisooka mu buto mu buto abazadde bagaana okumonitaringa abaana nga bakyali bato omwana yenna oteekeddwa omumonitaringa n'omusikasika akantu ako nga bw'okateekako ebizigo ebinywa ne bita kati abasinga babanegerekitinga nnyo era sayizi omwana gy'anaabeera mu bukulu osobola ogitamininga mu buto n'osikasikako n'omuyimisayimisa ku macanga yakazuukuka abamu tebakimonitaringa omwana n'azuukuka ng'akantu tekeereega gw'omuzadde nga tokifaako so ng'ateekeddwa okolekitinga buli ku maca kati agenda okukula wano ng'ekizibu kyakula dda nga tulwanagana nakyo bulwanaganya era mukwano gwange alina bwe kati naye eddagala likozezza kuli gwange goyinza otesi bifo okweyambulira omukazi ng'akantu bwe kati walafunyewo ku mboozi bwetyo omuntu neyeyawula akali bwe kati omwana w'obuwala nakunyumizaako emboozi eyo banyumya gaakojja omusajja yajjeyo akantu ng'alinga mukazi munnange
nga tekalabika gye bali bangi nawe kikugwako ofugeze ng'oli muwala olina kikola otya ng'oli muwala ng'oli muwala nogenda n'omusajja n'akugirayo bw'obeera muwala n'akugirayo bw'aba mu kasente owaana buwanyi bw'aba mu kasente owaana buwanyi nti wabala tuliko SBF Media tugusa ensonga tuzze ne Urban Kojja ludde nga mufollowinga kya mukisa mulungi nga kojja mpaka ka interview tunyumyemu ko nakkiriza ludde nga mufollowinga ku TikTok emirimu gyakola gy'amaanyi ayogera ebigambo ebirungi era ebinyuma okuwuliriza kyenvudde mu kwetera gwali eyo tunyumyemu ku mbozi tujja nga tukolaakola tunyumyemuko ebitambula mu nsi bitambula mu nsonga z'omukwano mu nsonga z'ekisenge abasinga obungi abaana bwala nabo bulenzi oyinza okweweta nti oli kafulu naye nga tolina ng'oli mu nsobi osanga omwana nemutuuka ovayo ng'okeneka kyokka nga yateeyo amanyi nti kyemukoze kyekimu n'abasajja n'abaana b'obulenzi ova eno nogenda abanange kyemukoze n'avayo ng'akukongoola ogenda okola nti avudde ewuwo ku siteera ku saa 6 saa 8 nga atali makindi wa Kamada newebuza omuntu takkuta bamuleetera baana butakkuta byonna bibeera mu kisenge ekisenge kirimu challenges nyingi buli omu yamanyi kyayitamu era singa ebisenge byali byogera byandibadde bitubuulira abasajja boolaba b'amaanyi abeepika naye nga tebalina kye basobola kukola ate no bw'aba talina kyasobola kukola ng'alinamu kasente ogamba nti kale abakazi bayaayo omusajja ne bw'aba talina kaakola naye ng'amuwa kasente ajja muga dadi we kino sikirabanga osinga naye ate bw'osanga oyo bambi nga n'akasente talina ate nga ne waakawambwa kati omukazi anoonya ekimutuuzaawo nga takiraba naye bifo njagala okutegeeza abantu balina ebizibu mu bisenge abantu balina ebizibu basajja atuuka n'okujja ne kanula n'agiteeka ku mukono kuno nga kikyo olunaku olwo omukazi amuleke amusaasire nti babe mulwadde amusaasire nezimba manyi nti akuse sikukuta bukusi omuntu waliwo abantu nga talina adde amaanyi g'ekisajja SBF waliwo abantu nga musajja naye nga talina kasolo nga musajja munene bwati nga gwe bwoli wakiwagaba we ayambala ekkanzu ne kooti naye nga talina kantu alinga mukazi bangamba kasuku talina kasolo kasuku talina naye nga ate mulaba n'abaana omusajja oyo yadde akakuwaana mubamu ku bantu abasinga okuba credible mu bintu bino kakati kakeze nange musaleko ekigambo omanyi oyo kyali wange obunene obwo bwe buto sikiwa kati oyo kasuku ezo ensingo zikabula butugiro beba abasajja b'osanga nga bwe yeeyambula bw'atyo okutambula oba ali mu sawuna oba wa buntu omuntu akuba mu ngalo n'agamba abasajja batuvuma obutaba na figa naye nabo bali bubi naye ojja kunkyaya kasuku kojja atasobola kukyawa kuba manyi twogera mazima naye lwakuba nti abasajja abataba na kabina ekyatwala akabina kiba kyadda mu maaso banga nti n'abakazi omukazi omusanga talina kabina waliwo obubonero bwolaba ku mubiri gw'omukazi n'omanya kiki ekyekwese munda naffe abasajja kutangira ku nsonga z'abasajja bubonero ki fe abasajja ebiseera ebisinga bwe bakakwana omukazi the first time you meet abakazi abasinga balabwako ng'akwekebezakebeza engalo zino golowooza ali romantic kumba anoonya sayizi ya muti the size of what a man is hiding in the pants can be determined by the fingers kati wano kiri kitya kibulamu ojja kujja nkwe ku magejjo olinayoko ku mukwano gwo nga mwana wa buwala ankyalireko tewali waka teri waka kati bulira wofunanga omusajja nga omuntu alina omukyala naye nga mukyala bagamba nti amulwanira akwatira ku bba wange mukazi akulwanira naye oba akulwanira nti oli kisajja kirungirungi ebitamatama ebyo ndowooza omukazi byafa naye ng'ensonga obulungi bw'omusajja bubeera mu mpale na mu ssente ate nze ssente sirina kati nze nina omuntu gwe nawe eddagala yajja ewange nga talina yadde akantu ne muwawaya nejezinga mu kiwato ng'omusika ate bwe tubyogera mulowooza tulimba omusajja n'agenda n'aggulawo keesi ku poliisi y'e Nansana n'abagamba bannange njagala munyambe ku musajja ono anfudde ekyokoola
eyo kesi yaliwo sagala nnyo kwogera byama byabalwadde naye gwe kankubulire teri kintu kirumanga mukazi kuva wakaawo n'agendako ebbali eyo n'ayenda n'asangayo oluwumbe ng'ate gwe olina nasu tasobola kudda omanyi nti waliwo abakazi abamu abaagala obutono n'abakazi abamu nga baagala teri mukazi ayagala kajiiko mu ggama anyway lwakuba nti kale most of the times waliwo n'abantu abalina ebintu ebinene naye nga tebasobola kubikozesa bulungi n'osanga oli nga ye talina nnyo naye ng'amanyi engeri y'okutabulamu akajiiko ako mu ggama so sometimes kiri ku ngeri gy'okola gyo executingamu ebiseera ebisinga tugamba nnyo abantu nti bwembeera ekisooka ffe tuli bakkojja tetugenda kwogera lulimi lwa byanfuna tetugenda kwogera lulimi lwa balooya tetugenda kwogera lulimi lwa basawo ffe tuli bakkojja era naye bw'oba omanyi ng'ogenda kutandika kunkoonako simanya linka mpolampola ng'oleeta omulala eno ya Ssaalongo nze nzize kugamba mazima nga bwe gali naye nkugamba nti abasajja abasinga obuzibu bwe mulina kupakuka omusajja agenda n'afuna omukyala nga bayingidde ekisenge ne bamugamba bugambi nti togaddewo olujja omusajja n'abuuka n'adduka n'alubaka ng'alinga abaka enkoko naye nga go gonna amaddu gaaki tewali budde oyinza okubanga oli mukubbirira bubbi ate kati amaddu ago before ebiseera ebisinga gakuleetera premature ejaculation okubeera nga oba oli awo osammuka ebyeru nga tonnaba kukola ki nga tonnaba kutuusa ekimu ku bintu ebisinga era bagamba nnyo bannange omuntu gw'oweza emyaka 2 oba olina experienced myaka 25 tukusuubira okuba nga kati olinamu ka experience myaka 3 awo oba oyokya myaka 4 bamuyita kasita mmala omusajja emyaka 4 tebamubanja rawundi yakubi emyaka gigenze bwe yayokyanga ku myaka emito si bwayokya kati nga akuze so namwe abakazi muyina okubimanya ogenze ne profesa wa myaka 7 omubanja rawundi eyokubiri omubanja eddakiika 10 oyo kkiriza kafunye kasobodde okudrivinga keeko kasobodde gendo gyoko ne kubalala bano baliye kubanga abakazi bolaba nga abaagala nanga bali babiri kati mukafonga wano wetuli nga batuddenga wali nga bakasinkana for the first time kiteeke mu bwongo nti abantu abo buli omu alina mission ye omukazi azze kubba omusajja azze kwabula naye bali babiri awo beefuula abali mulavu naye nga buli omu alina mission ye mukazi agamba singa nkibbamu akakadde nentandika bizinesi n'omusajja agamba singa nkakuba musidda okitegeera kati ne bwe mutuuka mu kikolwa ekyomukwano mukakkane abantu abali profession tebapapa before omwana asooka omwana ow'obuwala ogenda n'omuleetako omulala ga excuse me kakkanamuuko I want to take shower nosooka kakkanamuuko bwoti okitegeera kubanga abasajja abasinga ekibaleetera okusooba abasajja essasi babazabbaze era abasajja tebalina nabudde buromansinga bakazi omusajja ayagala oluba okuwuliramu akantu awo wennyini awalampa ekiswa ate yatandikirewo so nga ffe tubagamba nedda omuntu oteekeddwa okuteekinga time ng'omuromansingako omuntu ng'omuromansingako kubanga ennomansinga za mirundi 12 bwe ntandika okuzisomesaako mumalanca nga tetunnatuukayo eyo tusooke eno gye bakugambye nti nno okebera omusajja yomukerera ku ngalo n'omanya mbadda nti nziruse speed omusajja ow'engalo empanvu nga ntono aba ne waya mpanvu ng'era ntono omusajja w'ebigalo ebimpi nga biringa bye bakomola ne jambiya awo babeera ne waya nyimpi medium size kojja oyo kiri kitya medium size medium nawe kulaba oti erimu ekkoona eringa yo n'omusajja gwe twala bananko 10 ng'eringa ttooke naye waliwo gwowayiriza afe tunoonyeza eddagala erigeza likyaganye nga ligaana litya ate oyo gwogambye nti nno simanyanga kyokka nga ate olutime lw'eriiso ani kati ate abasajja bano ate ovanga ku musajja bambi nga munene naye nga talina kantu oyo aba yagwa ku kizibu ono gwefunayo omuntu ogwo kakase bamusessawo bamukwano gwo ate kajja bano balaba gw'omugambe nze ontemyeko ogwawa wano oba wano gatafaayo
naye nga bambi abakazi bakebera nnyo bw'olaba ng'omusajja ow'engalo ennene nga mpanvu alina waya bw'olaba ng'omusajja ow'ebitege kuzina nnyo omusajja alina ebitege nga bw'ayimirira bw'ati amagulu gano gokamu bwe gati abo abasajja babeera bayiikuula kadoma asobola okukalakata wansi ne wakuba bubukirira w'ebitege bw'olaba ng'omusajja alina olubuto olunene tomubanja waya nnene olubuto bweruti naye yenyini tasobola kweraba lubuto olunene akantu kaba katono tasobola kuyimirira bw'ati alaba lubuto n'alaba ekiri wansi olwange lunene lutono be basajja b'osanga ng'okweshevinga amala kutunula mu mmira n'agira ati so endabika y'omuntu esobola okulaga kikyali munda naddala ffe abaami bwe tugenda ku sayidi y'abakyala bw'olaba ng'omukyala ayina mugaba waggulu w'entumbwe ono bwe wati oyo oyo omukazi aba n'amazzi gatwala n'engatto bwe mbeera nga nnimbye obwakkojja mbuvaamu enkya omukazi ayina mugaba waggulu w'entumbwe obuzibu abakazi bambala biwanvu nambala bulegingi nayambala beshaliya tosobola no sometimes I think wabeera waba ekikulu tukkirize mugaba ono ntera okumwogerako ne mbagamba tetwogerako gwe alina mugaba w'okulubuto yakusalanga entulege nedda oyo jangu tumuggyeko njogera ku mugaba ali mu bifo ebiri attractive katula mugaba w'okubbina n'alikwatako bw'ati ebbina ne libanga omuyembe ogwengedde omutegedde oyo bw'omugjewa nga okumuggyako osooka okusala oluyi ne ga kikyozannyirako muleke it looks nice waliwo omugaba abeera waggulu w'entumbwe wano wagguluggulu yes it looks nice era oyo omukazi naye abeera so attractive omusajja amwegomberawo byebimu ku bintu omuntu byalaba ku mukyala n'amanya ekiri munda SB4 olwa abakazi betulaba bwe tuti wallahi nkulayirira aga Katonda muggulu n'omanya nti afuka omukazi alina ekyoya ku mikono nga mukazi bwati naye ng'omubiri gulinga gwa nkima ng'alina ebyoya owebirevu mu kisa gwa ssente agulina ate n'aba n'ebirungu abo abakazi babeera balungi nnyo n'alina era enviiri ku magulu ekyo kya bugagga nnyo 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 era mbagamba bw'ofuna ng'omukazi ng'alina ebyoya ku kugulu ne ku mikono ne ku kifuba wano ago mazzi naye waliwo yanyumizaako tiyafunako omulala alina ebyoya ku migulu wano wonna ku mikono naye mbeomuntu nga yanakola bwati ayinza okuba yalinamu ku ngeri ya family planning nemutta feelings manga abamu bagenda ne bagenda ku mpiso ne bakola family planning empeke ne zibatta feelings bw'oba tolina feelings tosobola kukola ki tosobola kubeera ng'oba n'amazzi naye ng'akabonero akasooka omwana yenna alina ekyoya ku mukono nga mwana wa buwala ng'omusajja amulina olina bugagga wafiirwa dde okola otya bw'obeeranga n'omuwala alina ekyoya mu kifuba ku ntumbwe saba buli kyoyagala mu kasirise nga muli mu kaboozi obwavu bunnomye nnyo ebbanga nsaba ntapinge ku mukisa gwo guno nawulira nti mubeera n'omukisa ogenda kuba obugagga mu wiiki namba at least neoba tofunye kyosabye kigenda kubeera next ku kyosabye omuntu omulala era nakano manye byokwogerako tulina bingi omuntu omulala alina omukisa nga muli naye mu kaboozi ye musajja mukama katonda gwe yawa ensigo emu mu kisawo gye bali nze nabeerako n'omuwala mu kikolo eky'omukwano edda nga sinnawasa tuba tuli mu kwesanyusa naye ng'akonsatratinze nnyo okukunyonyogera ensigo bwazikwata bwanyonyogera baŋŋamba ekyo kirungi awo nawo ngenda kutuukawo nembuuza omuwala ono nagenda nasooka nendowooza romance naye watuuka ebbanga nemubuuza naye nnyabo ebirala byonna kissing weebiri nabiki naye ng'olemedde nnyo kuki teyanyega kati luvannyuma nnyo omuwala njatulira nga tumaze n'ekikola naŋŋamba sikufunyeemu na kyenabadde njagala mbadde nnoonya ndabe oba mulimu entula emu nsabe making a wish anti yali akimanyi ye nti omuntu abeera n'entuntunu emu mu kisawo abeeramu omukisa tabaako bulemu omukazi nga alina ebbeere erimu
Webbere eri mumpozi nga balisalako kansa naye mbadde sinnamulabako naye nze kino kyo kyenkugamba kiwanuuzibwa era ng'oyo sayansi bw'ali sinze ensooso byogera buli omu akimanyi mwe mbuze yenna gwe musanga waliwo n'abalina essatu oyo tabaamu yadde omukisa kiba kyokoola era omukazi nkugamba oyo mudduke mu comment section nteka mu comment yo ng'omuwala ali ewala omiteze ku musajja nga alina ensegeera tudde ku kyenkubyakambo ekyo bituufu ebyo ebintu ekiseera ebisinga nze kankubuulire SB4 teri kintu kinsanyusa nga mukazi kunona mukira bakubaana abagege n'obugegenyi ng'alinga agege n'omuwogo tuli ku baana akwata olulimi n'aluyisa waggulu bw'ati n'alukkiriza wansi n'alwambusa nga bw'amoola eriiso bw'ati ng'alinyiddwako ebyokoola kubanga ffe abasajja twagala n'okulaba ng'omukazi eyabadde omulungi afuuse ekyeneena ze bintiisa mba okola omuntu ekintu n'akwetegera gamba oyo ebyo lwakuba ffe tubyogera nga bakojja babawemula leero ffe tubisomesaako ekituufu kiri teri musajja atakyagala lwakuba mu abasajja tubagamba si buli mukazi nti ayanguyirwa okuteeka bbogoya mu ttama ojja kukwata omukazi omusindikeyo ng'aguguba ng'endiga awalira ng'embuzi muleke nze atali mu kiraasi ekintu kyo nkitya toyagala mukyala wanuma andi kakati SB4 mwe mukyali baana bato naye ekituufu kiri nti ensonga z'ekisenga omwana n'ava eri naye baagala kununa bbogoyanga ne sayizi yeeyo tojja kubeera oleete kannasiko ng'olinga gwe baatemera wakati nga bakutayirira olowooze nti omwana anaanyumirwa omwana ateekeddwa okubatika bbogoya mu ttama ng'akwata bw'ati yes kati omwana bw'aba atandika bw'ati nasomesanga wenkanoonya era ngamba nnyo abawala amannyo oluusi ge mutugegena gatuluma omuntu n'omuyisaako amannyo ku ngulu bwoli omuntu oteekeddwa okumuyisaako olulimi olulimi olwo n'olukwata bw'oba oli manyi tugamba nnyo bwe mubeera mu kikolwa eky'omukwano leka kwasamirira nakubeera omukukola bya kisiru eno nsonga eri serious take it very serious genda nga weemoola mpolampola bwoti mu slow motion bw'omala okwemoola mu slow motion omusajja omuyiseeko olulimi waggulu olukkirize wansi bw'omala okulukkiriza wansi omugambe mukwano maliraako mu kamwa bw'amala okumalirako mu kamwa mugambe sweetheart it tastes like porridge ebintu ebyo by'onaakola mbana abali ku kamera baseka naye ekintu ekyo ky'onaakola kigenda kukuleetera okukulaga ng'ow'enjawulo ku bawala abalala what is it that you do ng'olina omusajjawo ekikufuula ow'enjawulo kati biwulikika ng'ebyenyinyala kuba tetuli mu kaboozi naye bwe tubeera wali abantu tutabuka omusajja n'omusanga nga kiridde wansi mu bbakuli y'omukazi asolobeza ng'awuuta obusomyo mu ggumba naye nga Profesa Mulambe Makerere sijja kikola kindekemu abo bwe mulaba nga ababuvunaanyizibwa abasiba ettaayi bwe butuuka ekiro bafuuka ensolo kavidiyo kambuze bafuuka ensolo olulala kankubulira SB4 omusajja nomusanga ettaayi agitadde wali muli eryo wali okikozeeko gumu ebiri ena leka naawe kati olomba musajja ki mba sex coach ki nga sisobola kusolobeza bakuli lwakuba si buli emu balegenda kukugamba manti waliyo bakuli eziwunya omwanana just kuyinga mu lumu ng'ewunya olukejjebagirita lukejjekejje n'okubirayo emyasi 10 najja mukadini bwati n'owulirirawo lumu ekyuse by the way ngamba nnyo abantu nti bwe kuba kukkirira wansi eyo genda kukkirira ku mukazi wo yekka tojja kusanga malaaya eyeesimbye mu kizungu embalala ogisanze leero otandikirewo nedda omuntu wo muyonjo talinayo infection talinayo obulwadde bonna watwagala twogera ebintu bino ng'omuntu ali eyayiga ate nga bwanyumirwa tojja kugamba nti olulimi lwo omala galuteeka buli wamu kubanga olwo nejjojja okunuuna ebisiraani obiyoola owuute biwuute so oteekeddwa okumakinga sure nti bw'oba okikola ku muntu gwe weekakasa nti muyonjo okikola ku muntu gwe weekakasa nti taliwunya lukejjekejje omwana w'abandi bw'aba nga tawunya bubi genda maaso n'okubeera ng'okola ki era bw'okkiriranga wansi eyo okunuuna ebbakuli n'osanga nga watuŋŋununa gamba omukazi genda otawaaze kubanga ovudde mu kufuka n'olekayo omusulo
ebintu binyuma nnyo ebyekiro kubanga ffenna tutabuka biswaza kati misana ng'olabanga ebyenyinyaza naye wali ffenna tutabuka ogezaga nti jasi okununa okugira boga nti kigira ate banga nti waliwo omwana akwata gundi ensigo zino nazikuba ettama ensigo zikuba ettama naye bannaye ezikuba ettama mbadde sikiwagira nnyo lwa nsonga munno oyinza okumuluma oyinza okusanga omukazi nga yakubwala nadda anti kyembadde nkugamba ekyo n'agenda aziruma baganga n'okubireeyo omulanga abaloogi ne bagamba ekyo naye ekituufu kyandibadde nti omuntu abake bubaka ensigo be baba bw'obaka obubasa ensigo wakati mu kikolwa oba okutta amazzi ekireetera omusajja obutamala mangu zikwata atwale nga bwozibasirwa kuba bw'onaazita gajja kuddukira ku sipiidi yakakadde lubuto ensigo eruma era omukazi yenna ne bw'obeera bawunsa ne bw'obeera resola ne bw'obeera kochi kawagga ne bw'obeera ani omukazi bwakwatanga ensigo ofukamira wansi n'omuwa buli kyonna kyoyagala nze nali nvuga omusomesa waffe Master Jawaya ku ggaali ng'andi muto wa myaka 11 nekuba mu kinyange n'omuwulira ngamba Master mutawaana ki ebigere bitadde mu waya teyambuulira nkitegedde bukulu abaana balina obukulu ennaku zino bakutikitoko era ennaku ginakajjira okuba sinagedde bukulu ani kati olaba ensigo ezo zisobola okuyambako okuwangala mu kazannyo nga bwe mbadde nkugamba wali nti omukazi bwazibaka nga bw'otwala bakutta amazzi ekyokubiri omuntu ayagala okuwangala mu kazannyo sooka weekuba akasabbuuni amazzi ago agasooka agabeera waggulu ku mutwe nga gakutawaanya gagende nomala wakutunuulidde anti tubasomesa bavubuka tebabimanyi omukazi bw'abajja ssaawa 6 ssaawa 5 n'ekitundu sooka omukiro gukuba akasabbuuni amazzi gasooka ate bagamba akasabbuuni kabeera kalungi nnyo bakoyo bye twagala okutundirako habbo kuba buli atunda habbo kyasoosa wali okozeseza ku masturbation esobola okuba ey'obulabe mu ngeri emu oba endala kangisomeseko mu dakiika emu njagala gyesimu yo bw'oba olinako Google teekamu ekigambo kyonna ky'oyagala nga oyagala kikulage ti masturbation mbi anything you can type in saagala kudictatinga bigambo osobola okugamba dangers of masturbation osobola oteekamu does it reduce sexual performance osobola oteekamu gyonna by'oyagala otusomere answer kubanga abantu baffe sigambye nti masturbation nnungi naye ate simbi nnyo ng'abantu bwe bagikuliriza kubanga bw'ojja n'ogenda ku Google n'ogamba does masturbation reduce masturbation is a normal and healthy behavior with bakugambye masturbation enesimu yange oba yiyo yange byo typinze mbyange oba bibyo yange masturbation is a normal and healthy behavior with no inherently negative side effects. It is a natural part of exploring one's body and experiencing pleasure. Ono omuzungu atakisusiza ndi ayemu kungeri omuntu gyawewera yemu kungeri omuntu gyawewera kubanga akasabbuuni abantu baffe wano bakabizizza nnyo no. Era nange bankubira nyama simukojja njagala ddagala ly'amaanyi g'ekisajja nakozesako ku masturbation nga nedda fayini oba wagikozesa bubi naye si yeekubuzizza amaanyi kati asibifu abantu baffe bagenda okugenda mu kikolwa eky'omukwano ng'olwedde beesalidde dda omusango kubanga bawulidde abanikojjaga asomesa agamba bw'oba wakozesako ku masturbation bw'oba wakozesako ku masturbation ayise ku katale kasubi oba wakozesako ku buli wamu omuntu n'agenda okugenda mu kikolwa nga n'amaanyi olw'okuba nti yakozesa ku masturbation yandibadde nagwo naye olwedde psychologically yeesalidde dda omusango mutaka n'agwa naye masturbation emigaso gyayo giri 1400 kanjogereko emitonotono nga tuwumbawumba kuba tulina okukola egundi endala yes masturbation ereeta otulo olumala okukakuba bwoti osumagirirawo webakirawo masturbation eyongera ku maanyi g'ekisajja omusajja buli lwabanga kwegamba akendeeza ku maddu omukazi agenda okujja ng'olwedde yastabilizinze dda kubanga bw'obeera n'omukazi mu kikolwa ekisinga okukutawaanya ge mazzi ago agagala okufuluma buli ddakiika kyovula abamu bareducinga speed omukazi amugamba faster ate yaslowinga kubanga buli lwagezaako okwanguya amazzi gaagala okufulumya so masturbation engeri efuuka ey'obulabe singa ogikuba enkalu gwe n'ogenda bugenzaawo mu ttooyi newenyonyo n'ogikuba masturbation efuuka ey'obulabe onagikuba otya masturbation eyo ng'onaagikuba sooka oshevinge
bw'omala okushevinga maga so si musajja mukulu kudda wali mu katebe abantu bakulabe ng'omukono gwenyeenya funa ekifo ekiri safe bw'omala okufuna ekifo ekiri safe ofune ka oil akalungi akamasajji ofuna akazigo oba ekintu kyonna ekiri slippery olwo otule wansi osooka okube waya y'okkiisa ogigee kitwale nti nze mukazi basajja balina waya ennene tuzikuba kiisi otandika okkakuba mpola ate bw'oba okakuba nga topapa kitwale nti oli mu 6 kubamu bw'oti owulire nga gajja wummuzamu tekeyo time teri akupapya then bw'omaliriza ng'omaliriza toddamu kakuba paka wiiki ejja abamu mulowooza olw'okuba kali awo si kakwegayirira si kakuwa transport buli lwekyusa abayabulabe bw'ogikuba ennyo n'oyitiriza ekendeeza spam counts nga bw'omanyi naawe too much of anything buli lwetoloola ne weekamula kikolemu once twice a month then ekyokubiri togikuba nkalu ekyokusatu togireetera kukyayisa bakazi gwogikola dinaddi tomumanyiira kwezi bifamilia tukusa ensonga tulina emboozi nnene nnyo nekkojja tujja tukola episodes ez'enjawulo buli wiiki nina mukwano gwaye katono nnyo twali wano wennyini nga waliwo ekivvulu kaakati ne ntuula wano n'atuula wano nga waliwo akawala neyegayirira akawala ebyokulya saagala bakuwa bbiya saagala neyegayirira akakazi omuyayi n'asitukawo k'eddakiika 5 n'ayingira wali mu ttooyi n'amalayo eddakiika ezi n'akomawo ng'amaaso gamyuse n'atuula yagamba akawala tambula wano ogenda omuviire genda otuula eri ng'akamazi kubanga omala okeekuba ogamba nfaaki ekyokubiri abantu beebaka dda ku baserebu ba wano nga bayitira masturbation yeetega kifaananyi nakyazaako omwana tiktok awo yagamba tewali serebu gwesiridde mukasabbuuni ateekawo kifaananyi nikijja bbulu yangamba kyakola spice dana ekifaananyi kyo nakiteekawo n'agawo spice x wange x woddi nti mukasabbuuni kyannema okugira kintu ekyo bw'oba tokubanga kasabbuuni SB4 nsaba omutwalo gwawe guno ogutwale sirina ssente bw'oba ddala ng'olayira nti tokubanga kasabbuuni nsaba ogutwale lindako topapa naye SB4 oba wali okubye kasabbuuni nsaba Allah abalongo babatwale nkumanyi ng'omusajja Saalo ng'ayagala abaana be obuvunaanyizibwa bw'oba tokubanga kasabbuuni obulamu bwo leka kwagala ssente olw'okuboga tebikola njagala weebuulirire mu mutima maze okwebuulirira SB4 nze ni mugumu ku ssente yange naye olaba ngikuwadde bw'oba tokubanga kasabbuuni omutwalo gwange guli naye bw'oba ali okakubyeko ku lw'obulungi bw'abaana bo naye ayinza obutabatwala njogere ki ekyo obula okkiriza mangu kuba omanyi abalongo beegadinga eyo tuveeyo ndeeteyo ekirala tuveeno kwasibifo media nedda kubanga abalongo tabatya awo temalaga balungu baba ne gadizi kandeeteyo ekirala nsaba bw'oba tokubanga kasabbuuni SB4 nsaba wiiki eno emmotoka yo si eri emyufu nsaba otomera omuntu bwe kiba si wiiki eno wiiki ejja oba eri eddako oba eddako nsaba otomera omuntu afe bakusibe bw'oba tokubanga kasabbuuni oba gwe katonda sigwe katonda oyogera amazima gugunongotutte utanene munsawo ama katusisinkane mu episodes eddako tulina emboozi nnyingi nnyo ez'okunyumyako kujjagala nti alina engeri abawala bakolaki tulina emboozi nnyingi nnyo twogera ku kino ku kino ku kino oli n'alondako kyayagala tulinako sekisi wa mu gardens wesa wano n'oyogera wano kutinga wano mwena nti abaana bamanyi okudda walinga mu kasondo before ki ebiri strange bye tusobola okwegattiramu ne bikola everlasting memories abaagala baffe ne basigala nga batwogerako ne balifuna abakazi oba abasajja abasinga tugenda byogerako nze nakolerako akaboozi mu mmotoka ng'oli avuga emabega nali nkyalina wiishi yange omwana ngosese ani nze nkubuulira nange ndina mukwano gwange ekikola nali nvuga tuva Masaka mulwera obutta bwakiro nvuga omwana ngenda kutobweta emabega kakati nedde omuntu okujjako ng'oli mu ssiru omuntu nga tokoleranko kaboozi mu mmotoka gweoba omanyi obuwoomi bwa sekisi amanyabu banzaala nakanjako ow'enkima
omuntu ffenna naawe andaba baminisita abasumba abajjaji baani batya buti kwogera naye teri muntu atazinirangako mu mmotoka naye twogera ku mmotoka ki tojja kuva eri tojja kuva eri kana kapaso omusajja muwanvu alinga omuvula atandika okikinkaniro omwana yetetenkanya twogera bw'olaba ng'omusajja yenna ng'aguza alufaadi manya nti ekisoso gimuguza ekisookera ddala kola sex mu mmotoka omalaba alufaadi eringa muzigo agirabagiza zino ze eri grand nuwa akuba n'amayimirira sekitegedde kati nze owakawundo kawundo tufaanana kati singa mbadde envuga eyawukana ku yiyo nandibadde oba olyawo simanya experience kawundo ewoomera mu nnyo akaboozi ate nga kanaakuwoomera konera mu bbuutu kubanga bbuutu ebeeranga zigina emiti emirala ogimenya togimanyi tulina amanya go protectinga obuzibu mwe mulina mmwe kukolera sex mu bifo mwe banaabateebereza saawa 8:09 gwa kiro opakinze emmotoka mu trading center mabbali g'ekkubo tawuni yonna ekaze abatrafiki olunaayitawo bajja giraba yenyeenya genda mu kisaawe kyakyabaggu eyo wakati oba ogenda opakinga awantu awazikivu naye nze lwe nakolerako akaboozi mu mmotoka ne kandeetera obuzibu twali makindi awo luwafu nali mu paakingi kati nyingira okupaakinga emmotoka ndwayo wa paakingi yali musirikale w'engulu wa paakingi agamba naye ono yatutte emmotoka atavaayo yansanga nkola naga kabina musiiwu feege gireete wabweru mubeere bulungi mweraba bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.